Bannayuganda, obubaka bwa leero bwera buntuukire ku mukulu Museveni era bwammwe bannayuganda mwenna, era buntuukire ku baana balenzi abali mu yunifoomu z'amagye, abali mu poliisi, abali mu bitongole byonna eby'ebyokwerinda. Olwaleero baanammwe abali mu magye abasinga muli myaka mito, muli myaka Museveni gy'amaze ng'akulembera eggwanga lino, muli myaka 28, myaka 3, 35, 25, 32, 33. Mwenna mmwe baana bakozesa. Mukulu Museveni talina kyabaagaza, ng'era bw'abagamba nti ye talina muntu amuyambyeko. Olwaleero babambaza ebikookolo ne mujja ne mutulugunya bannansi, ne mubakuba, ne mubakola mutya. Naye ngenda kubazaayoko mu 80. Mwaka gwa 80 Mukulu Museveni yali kuluutinga baana bato, be muwulira bakadoogo. Naye bakadoogo abo be yali kuluutinga mwalimu abaali benkana mutabani we Muhoozi, mwalimu abali bamusingako obukulu. Olwaleero Muhoozi ali ku lanka ya General era ye CDF. Naye abaana abo bangi, abamu gye bali, naye nga baasigalayo ku lanka zaabwe. Abamu tebaabawa na nnamba z'amagye kubanga abaana abato baali tebasobola kukuwa nnamba y'amagye. Ensonga lwaki 89 Muhoozi yamuzzaayo n'agenda ku kkoosi kuba yali akuzeekuzeemu. Mu ekyo nno Museveni talina munnayuganda gw'alumirirwa. Bw'aba yasobola okulikuluutinga abaana abato okuva ku myaka 10 n'abayigiriza okutta, gw'osuubira mmwe baalumirirwa. Naye ng'omwana owuwe ekiseera ekyo yali tamukwasa mmundu, wabula abaana baffe oba baganda baffe be baatwalibwanga ku fulonti. Ekyo nno kyaviirako ne munnamawulire omu okubuzibwawo, kubanga etteeka lyali terikkiriza mwana muto mukwasa kyakulwanyisa. Akabadyako era yakaddamuuko eggulu ku kkoni, baga kkoni ateeka abaana abato mu magye dededede buli kimu. Kati baganda bange mmwe abali mu poliisi ne mu magye, mumanye nti Museveni tabeetaaga. Njagala munnoonyeze abaana abaali benkana Muhoozi ekiseera ekyo, abaakwatanga emmundu ne batta, mumbuulire gye bali, era baliwo bameka, era bali ku lanka zenkana ki. Mwana ttunno abaana abo tebaasoma abasinga, naye bwe yatuuka 89 nga mutabani wa muyingiza amagye, bano n'abadisicyaginga ne bava mu magye. Ekyo nze nkibagamba nti yakwata eminwe gy'amabaati 10 n'agiwa abaana, n'akuwa n'emitwalo 2, n'agamba genda otandika obulamu. Naye ng'omwana gw'agenda okutandisa obulamu yakaweza emyaka 18, yakaweza emyaka 17, yakaweza emyaka 16. Amuwadde eminwe gy'amabaati 10 mu kifo ky'okukwata abaana abo bw'aba yali alumirirwa nti abazze mu masomero. Teyakikola. Naye owuwe yalinga asoma, era Muhoozi yalinga asoma, ekyamufuula first son. Abaana abo tebaasoma. Kati olwaleero mugaziyo obwongo nti abaana abo nna bagamba nti essaawa eno abamu bali mu myaka 60, abalala bali mu myaka 7, abalala bali mu 65, abalala 55. Museveni bwe yakozesa ebintu ebyo. Kati mwe muli myaka 3
2 neera abakozesa kiri bali kye yabakozesa abali kati myaka 5 nembawo ekyokulabirako nti Nakanjakko yatambulanga ne Nalweyiso yakoma ku lanka ya lieutenant n'olwaleero Nakanjakko ali mu kibuga alondalonda bucupa n'ekyokulya takirina. Muhoozi CDF. Nakanjakko ndowooza ayingira obuyekera ku myaka gyalinga 13-14 saawa eno kati akuze era mukazi mukulu ndowooza bwe gyali naye olwaleero alondalonda bucupa yakoma ku lieutenant. Buno obubaka mu bumpeere abaana abasirikale abakola effujjo ku bannayuganda ti ebyo byonna bizze bibaawo ng'era Museveni yabikola. Mwenna abasigamu obukyayi ensonga lwaki abambaza obukookolo abantu bammwe baleme kubalaba babasindika mu bantu bammwe ne mutandika okubakuba ne mutandika obbakolako ebikolobero kyanoonya feesi zammwe zireme kulabika. Nabateereddeyo ka vidiyo akamu nga kaliko Muhoozi n'abaana be bamu abo. Muhoozi ng'ali mu kasaati akeeru. Abaana abo n'essaawa ya leero oyinza okubuuza Muhoozi nti bano abaana baali mikwano gyo bali ludda wa? Tasobola kugamba nti bali wano. Kubanga Tutsi Dynasty bwe batyo bwe bali. Tebalina gwe balumirirwa. Bo kasita bamala okuyisaawo kye baagala. Bannayuganda kino kyekiseera. Museveni yennyini ye yaleeta oluyimba nti kino kyekiseera kye tulina okulwana. Bannayuganda bannange tufune emirembe. Kino kyekiseera bannayuganda okuzuukuka ffenna tukwatire wamu. Mukulu Museveni n'aggamba nti luli population y'abannayuganda yali ntono. Abaana luli abaagananga okuyingira amagye bakadde baabwe wabattanga n'oyingiza abaana abo mu magye. Ng'omwana asigadde ali disparate talina gy'alaga. Talina gwagenda kubeera naye nga kyalina okukola kuyingira magye. Olwaleero Kyagulanyi ali ku bantu bakulu. Bali myaka 35-38 mwe muli ne bahistoriko abakadde. Myaka 5-6-7-8 bonna nga bali mabegawe. Population eyo bw'ogigatta bakola nkumpi bukadde tubale obukadde 2 oba obukadde 3. Osuubire emmundu erina kyeneekola. Bw'oba olaba ng'okola kirungi lwaki abaana abo mubaleeta beebase bamubasabise ku maaso? Lushoke n'omwogezi wa poliisi nga mutidde nnyo ekiseera kino mwenna babakozesa ensobi. Y'ensonga lwaki bw'omumanya nti mugenda kukola nsobi muddira abaana abo ne mubawa masiki babikke feesi zaabwe. Y'ensonga lwaki neemutaaga muziggyako kuba mumanyi kye mukola si kirungi ate kye mukola mutulugunya bannansi. Mutulugunya baganda bammwe. Kakati nno munnange ggwe memba wa parliament oba ani gwali eyo n'olowooza nti weesirikidde kino tekikwatako. Gwe tuliko muyeekera enkola zaakozesa nnyingi okulaba ng'atirimbula be yeetaaga okutirimbula. Bannayuganda tubeere wamu kubanga obumu bwe tujja okuwangula. Museveni ebintu bye njogerako byonna obimanyi. Wali kuluutinga abaana abato. Abaana abo olwaleero wabasuula 89 watandika okudischarginga abaana abo. Watandika okudischarginga abaana abo n'olwaleero balya mu kasasiro. Kubanga gwe weefaako wekka ne famire yo abaana abo tobalowoozangako. Bannayuganda muntambulize obubaka buno butuuke eri ku buli musirikale yenna. Oba agwa mu poliisi oba agwa mu prison oba agwa mu ki mubuntambulize bubatuukeko bamanye
nti bahistorika abo abatasobola nagenda mu ddwaliro kati ng'omwezi gutuuka n'agenda ku internal affair ne bamuwa emitwalo 2 oba n'agenda embuya wali ne bamuwa emitwalo 2 nga tegirina kye gigenda mukolera nga bamuwa emitwalo 2 nga bamudischarginga ne bamuwa emino gy'amabaati 10 naye nga n'okusoma tasomye olaba bo babonaabona nga be baleeta gavumenti mu buyinza ate mmwe mutaaboneebona. For God and my country.